tetenkanya temutunulira nnyo gavumenti eno okubayamba. Njagala kubasiima mwenna abatetenkanya abali ebweru nga mutetenkanya, mbeebaza mwenna amawanga yonna gye mulaga ne muyiiya ne mutetenkanya, mwenna njagala kubeebaza, njagala kubasiima. Mukama Katonda yeebale okubakuuma. Okay, President oli bulungi? Mukama kyangu. Ensi ogiraba otya? Waliwo yawandika akantu awo ku social media n'agiyita volongoto oba kali mu luyimba, ensi efuuse volongoto. Oluyimba olwo mbadde nsaba baalugaana olukuba ku mpewo. So mbadde nsaba tetulugendamu nnyo. Ng'ani alugaana? Ekitongole ekikwasaganya empewo z'eggwanga. Banna gwe nawe wali olabye nga balukuba ku mpewo. Twajjirwa nze n'okuziwuliriza siziwuliriza. Nina ennaku yange n'ebizibu byange zina ennyimba siziwuliriza. Kati ekyo wakijjawo ekya volongoto? Mbiraba ku social media okwo, nze ndowooza ekintu kimu, kulaba abantu bano nga batuviiridde tutereze ensi yaffe, kugamba n'ennyimba sina biseera byazo sirinazi. Oyo president w'abantu basajja mivule bwaddene nsolo nkambwe. Njagala tudduke ku speed kubanga obudde tulabika tuyina butono, ssaawa emu n'ekitundu ate ng'erimu obulango. Mu wiiki muno tulabye ebintu ebisasamaza ebyewuunyisa nga mu byo mwe muli wano ekamwokya bw'ova ku studio za wano eza baba eziri Entinda n'okukaba ekamwokya, omubaka Robert Kyagulanyi yasinga okukulira ennyo ze bayita ghetto ayinawo ekizimbe ekyo kimanyiddwa nnyo, ekkubo baliyita Semakookiro oba okkirira bwoti, ekizimbe kiri awo ku mukono gwo ogwa ddyo ng'okkirira ng'ova. Nasomako amawulire nga goge gakootinga, simanyi oba ddala byogera nti gwe baguze ettaka eryo investor nti baamuyita omubaka Kyagulanyi n'agaana okugenda. Nasoma bisome mu mpapula z'amawulire, naye njagala tutunulire ekintu kimu oba bibiri. Ekisookera ddala nti kyannaku bwe baba nga bakkiriza okusasula abalala nga ye tebagenda kumusasula, bwe kiba nga kyekituufu kyekyo nti bajja kusasula abalala naye ye tebagenda kumusasula, kibeera kyannaku. Namba 2, omuntu bw'abanga alina ekibanja ng'abadde asasula obusuulu, ekibanja nga kigendako mu butuufu nga nannyini ttaka eryo amumanyi nti wa kibanja, tosobola kutunda nga tamanyi. Ate Mwai Museveni buli akigumiza nti bw'abanga ow'ekibanja agaanye okukkiriza era tutunda. Ebiri mu mateeka ag'ettaka. Bwe mpulira Mwai Museveni ng'abisomesa, nannyini kibanja bw'aba agaanye okutegera okwegula, gwe totunda. Kati oba tosigaliddeyo gwe alina kusigala ng'akuwa busuulu, totunda. Kakati bwe kibanga Mwai Museveni byabadde asomesa nga bituufu, Kyagulanyi tatekwa kuvaawo wadde alina kibanja. Nze simanyi oba alina kibanja, naye kye ŋŋambye bwe kibanga Mwai Museveni byabadde asomesa abantu nga bituufu, kuba muwuliriza nnyo, Kyagulanyi tateekwa kuvaawo. Osanga obusuulu wadde tabusasula. Ebyo tunaabe anti kyeŋŋambye nti bw'abanga nannyini ttaka yamumanya n'amukkiriza okubeera ku kyapa okwo ku kibanja era ng'abadde awo obusuulu, tateekwa kuvaawo, kooti zijja kumutaasa. Naye kati bw'abanga abadde tamanyikiddwa, bw'abanga teyagenda ku ttaka eryo mu butuufu, ebyo sibimanyi, baba bajja kumuggyawo, aba avaawo, kubanga ndowooza eŋŋenda yinza okubanga tiyali ntuufu. Naye bw'abanga eŋŋenda ntuufu, ebigambo bya Mwai Museveni bisigaza Kyagulanyi ku ttaka eryo. Naye nga omuntu ayinza okuzimbako ekizimbe ekyo nga bw'okiraba ne kituuka awo nga ddala takizimbyeko mu butuufu oba nga tamanyikiddwa oba nga ttaka tamanyi. Ekyo kisoboka, omuntu asobola okukizimbako e Kampala wano ne bakugamba n'ogaana, babikola. Omuntu asobola okukizimbako ne bakugamba n'ogaana. Naye okusinziira ku bigambo bya Bobi Wine, mukulu Kyagulanyi, alina
obukakafu era abadde mu process ey'okufuna ki ekyapa toyinza kuprocessinga kufuna kyapa ng'okiprocessinga independently nga nanyini ttaka takimanyi so kati alina ebiwandiiko bye nti abadde mutuuze mutuufu abadde amanyikiddwa okusinzira ku ye mwami Kyagulanyi. So nsubira ebigambo bya mwami Museveni byandibadde bimutaasa Kyagulanyi n'asigala ku ttaka eryo nga ow'ekibanja, naye katubirinde kubanga ne Kyagulanyi muyivu alina ensimbi ezimala asobola okufuna bannamateeka ne bamutaasa ku nsonga eyo. Ensonga endala nga tonagenda ku nsonga ndala muli olabira ddala omuntu abadde mu process kuba okusinzira ku ye nga bwe yayogedde abadde mu process finalizinga title ekitegeeza nti nini ttaka abadde amanyi kabaddi ki akazzeewawo mu bwangu okulaba nti ate omuntu abadde anaatera okufuna ekyapa ate kati akubiddwa ekikono ekyapa bakiguzizza muntu mulala wandiba waliwo akagenderere akasuula oba akacyankalanya mu byofuna bya Robert Kyagulanyi. Kyolina okusookera ddala okumanya waliwo bye tujja okutaganjula, waliwo bye tujja okutereeza, waliwo bye tujja okutegeeza bannayuganda tubibanjulire bwe tunaaba tumaze okwambala engule. Waliwo Katonda yani tuyambye tebatuka kubeera waafa kati abantu bagumiikirize kuba waliwo ebintu ebimu kankubulire kino abasinga birondo bigambo bizito nnyo abasinga okugula amataka mugenda kwewunya nga tutuse mu maaso ga Katonda abasinga sente babbanzibe. Ebigambo ebyo bigambo byange byabasajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe abagula amataka mu billions abasinga sente nzibe za muwi wa musolo era kati ngatakako kubiri abasinga okubba sente sibe basajja mivule nti nunda mbwa zange nunda mbuzi zange be bantu abali mu system abatuuka ku sente z'omuwi w'omusolo oba abali okumpi n'abo abatuuka ku sente z'omuwi w'omusolo. Oyinza okuba nga toli mu system naye nga oli munywanyi w'abali oli connected ku bali. Ngende deeper genda maaso kangende deeper. Uganda is a third world country, gwanga eriri mu mawanga amanaku. Minister okugula ettaka n'azimba ekizimbe kya buwumbi 8 billion 15 abazijeewa. Bwe tutuuka mu maaso ga Katonda omusango gugenda okuvunaanibwa mwami Museveni ogusookera ddala kwe kutunuulira abantu nga babba eggwanga n'alabira ddala nti nabo ssente tamanyi gye bazijja ng'akimanyidde ddala babba bubbi n'abaleka natabafunaana. Abantu abasinga abagobaganya abantu ku mataka bali mu system, abalala bali connected. Bwe ngamba nti bali mu system bali mu gavumenti. Abokubiri mikwano ba Luganda bako ba mikwano nabo abali mu gavumenti. Sente bwe ziva mu mikono gy'abali abali mu gavumenti ne bazikweka mu bano ab'emikwano n'abo Luganda ne bagula amataka. Abantu abasobola okugula ekamwokya bateekwa okuba nga bali mu system oba nga mikwano gy'abo bali mu system tebasobola butawala na Kyagulanyi Bobi Wine. Kubanga wano Munnayuganda alaba wayagala okwebuuliza of all places ekyo ekifo kibaddewo Robert Kyagulanyi Mbako ekyaddono abaddewo ng'era buli muntu akiraba nga abadde tannayingira na byabufuzi nga weekiri, but oli yeebuuza why at this time lwaki mu kaseera kaneeno era kwegamba we bamusendere baagala okumuggyako ekintu kye. Njagala osoke omuntu yenna abuusabuusa byenjogera sikunenya weetaaga kujja mu basajja Mivule University nkusomese. Lwaki buli sente zonna eziteekebwa mu nguudo eziteekebwa mu malwaliro
ezitekebwa mu kitongole ekiramuzi ezitekebwa mu masomero bamaliriza babayise mu kakiiko ka palamenti bannyonnyole auditor general omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti kiba kita querying buli ateekako akabuuza ku buli ssente n'agamba nti obuwumbi 37 obwaweebwa ekitongole kino obuwumbi 20 bwe bulabika nga bwakozesebwa obuwumbi 17 tebulabikako bye bwakola nabuna 20 ebintu ebyakolebwa mu 20 tebijja mu ssente ez'obuwumbi 20 lwaki buli kiseera lufuuka luyimba abalina ssente mu Uganda nkiddamu bwe tulituka mu maaso ga Katonda mugenda kwewuunya nnyo ku buli bantu 100 abagula amataka kuliko abantu 10 bokka abali mu luse nga bamulwana abaafa abazikoze obukozi 9 babbi Tereza kamera nkiziremu nkigumize ku buli bantu 10 abagula amataka mu Uganda nga bagaguliramu biliyoni ne biliyoni za sente kubanga Uganda gwanga lyavu temuteekwa kubeeramu omuntu alina buwumbi okola ki ozijjawa biki bimukola byetutasobola kukola bantu basevinga bantu bakola business kugambye tetwalaba wano ku ttaka lya UBC batugamba omukyala yatunda mbuzi yatunda biki nkugambye Uganda but we are soka bwato gamba Uganda bwato tosobola mu nsi ennaku bweti Uganda nsi nnaku kankuwa ekigambo kino President wa Kenya Uhuru Kenyatta yabadde basoma bajeti ye n'atuduulira n'agamba nti ffeffekka mu Kenya ffe tusobodde okuwanirira bajeti y'eggwanga 100 ku 100 natidde nenkwata ku mutwe gwenti nawulidde Kenyatta ng'ayogera ebigambo naga nti bajeti yaffe mu East Africa ffe bannakenya ffeffekka ffe tusobola okuyimirizaawo bajeti y'eggwanga nga ssente zaffe teri atuyambyeko n'atandika okumenya n'agamba nti Tanzania tekiriyo Rwanda tekiriyo Uganda yabadde yakusatu nagati Uganda tebakisobola basabiriza tubeera mu kwewola Presidenti wa Kenya bwatu byatuduulidde Uganda njavu nnyo fatuli bali sacha ndika kensa mbabuulira oba munkwata Uganda tuli baavu nnyo tewatika kubeerawo minister azimba nyumba yabu oba flat oba hostel ya buwumbi 13 tekisoboka wano wenjagala actually okubuuliza ennaku zino 2-3 ebadde nnyo mawulire nga obwa mafia bufuuse obwa mafia bino byongera okukakasa nti Uganda is a mafia state Uganda kwegamba etuuse mu kkowa eryo erituuka okuba nti omuntu tabaako nakake omuntu abbibwa omuntu atulugunyizibwa to that extent okuba nti Yesu yagamba nti buli anangoberera ajja kuyigganyizibwanga. If you follow me, ye shall be persecuted. Kakati mu Uganda kyogerebwa bwe kiti, if you don't support Mr. Museveni, ye shall be persecuted. Mu Bible kiri nti, if you support Jesus, ojja kuyigganyizibwa. Bw'onoogobereranga Yesu ojja kuyigganyizibwanga. Mu Uganda kiri nti bw'otoogobererenga mwami Museveni ojja kuyigganyizibwanga. Kakati mbadde nkugamba nti bwe kibanga baagambye okusasula abalala
nti naye Bobi Wine tebagenda musasula. Jukira abalina ssente ennyingi ezisobola okugula ekifo mu Kamuuca bateekwa kubanga bali connected ku system. Ali connected ku system ateekwa okuwala na Bobi Wine. Ateekwa. Ono bagamba investor. Tetunamanya ba investor mu tewali investor nkugambye nebo ba kankusomesa nzo ko tubimanyi. Nebo bangoli investor musiga nsimi nga toli mu na Uganda nga wava bweru oyita mu State House Tereza kamera yonze nkiddemu kubanga bwino mulina tewali investor mu Uganda asiga nsigo mu Uganda nga teyasookera mu State House. Ekyo kituufu. Kati okwagala okusanyusa Mwami Museveni yakukoneramu n'akwetaka ey'obwerere n'akugamba nti emisolo emyaka 10 tojja kusasula zimba factory otunde emyaka 10 towa musolo oteeka okuyiganya ba Bobi Wine osanyuse Mwami Museveni eyakuwa ettaka ey'obwerere. But tugenda kutuuka ng'eggwanga bw'oyogera ku ekyo President wa Kenya kyayogedde nti bebokka basobola okufacilitatinga budget yaabwe 10 ku kinne waakyo. Ife Uganda nga tukyatambulira mu mbeera eyo Mwami Museveni akuwadde investor akuwadde tojja sasula misolo okumala ebbanga naye nga tusigala tukyewola. Eggwanga terigenda kwongera kunyikirira ddala mu ddubi kusigala nga ddala amabanja gatuuke ne mbulago tuuke n'eggwanga litunda. Omusajja omu yayimba nti ani agula ensi kuba tujja ebimu tugenda otutuukako ebimu kubituleekaanya ne tugamba abantu nti tukyuse obukulembeze byebyo. Tetulina gye tulaga abantu abamu bawe ettaka lya bwerere. Tetulina gye tulaga, tetulina ddagala abantu abamu bagamba emisolo temusasula. Okutegeera. So lumu nali ku TVM nemenya list ya amakampuni agatawa misolo. Okiraba. So Bobi Wine ne banno abakufaanana mbategeeza nti if you oppose Mr. Museveni he shall be persecuted. Bajja kuyiganya ekyo kiyinza okubanga kyekyo kubanga abalina ssente abasobola okugula ekifo ekinene ng'ekyekamuuca ne mugula Kamuuca kibuga naawe toyinza kubona biliyoni zezo tewa musagano kusaaga tosobola kubana biliyoni za sente kati mu ggwanga wano nga towagira regimu eno. Tobawona abalimba mutegeeze ensi basajja mivule Bwaddene Nsolonkambwe professor lecturer founder vice chancellor basajja mivule university agambye tokyasobola kubana biliyoni za sente mu Uganda nga towagira Mwami Museveni. Oyina akantu koyogedde awo n'ogamba nti bano abantu abagula ebizimbe abagula amataka in billions of money bali connected. Muna Uganda abeerawo ne yeewuniikiriza n'alaba ekizimbe nga kimeruse mu Kampala ogenda okuwulira nga bakituumye erinnya naye nga erinnya ne bakituumye naawe nnyini omuntu obadde otambulanga naye akakomando mukalya mwenna enkeera ekizimbe ne kimala